Enteekateeka eno ey'okudduukirira abakyala mu bitundu bya Iganga ewumeddwamu omutwe akulira woofiisi ya ssentebe wa NRM Hajjati Namyalo, era abakyala baweereddwa ebyalaanyi ebya Saluuni, bomba ezifuuyira ebirime, enkumbi n'ebintu ebirala bingi okwekulaakulanya bavuunuke obwavu obubayonka obutaaba. Yaŋŋambye oba mujja ojje waffe wakiri ebirala byonna bireke naye bamaama bange baagala nkumbi. Nfunye eisano y'amaanyi okufuna embago kubanga embeera y'embeire endimu ebeire tiyangu. Abantu abetukulembera baidde batulumbagana baliko bati mutulimba ino gavumenti yaimwe enfundu era tulimbalimba tumufe mu byokutulimba nimwe bali kulya sente nimwe bali kutuukira kujava muli kugedenda. Bano bategeeza Hajjati Namyalo ng'omuwendo gw'abavubuka mu bitundu byabwe bwe gweyongera buli lukya kyokka ng'ebyokukola byakkekwa ekintu ekyongedde okuteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Nga mu Busoga abavubuka bangi ansente ginene ni gavumenti ekiddi bulungi mose ni nanabitende sub-county ba drop out okuva mu masomero bangi ayo yagana ng'omuvubuka oyo tekinokuba yandibaire ngeko yandibaire ng'ajja yaba nikyayega yaja yakola kireetera abavubuka baifwe yaba ng'aviire mu isomero olw'okuba ng'alemereirwa mu ngeri eyindi kyasalawo aje yatyama abandi bagire mu kutema bikaado. Abakulembeze ba NRM mu kitundu kino bagamba nti enkwe ezisusse mu bakulembeze b'ekibiina kyabwe ze ziŋŋamizza ennyo enkulaakulana bwe batyo ne basaba wabeewo ekikolebwa okugonjoola embeera eno. Buli avaayo n'akoba ati nze ndi kwogera kwesimba kulebe enkubagana ye mukubagana imwe beene na beene omulabe atubitiraku. So mulekere okuyomba, mulekere okulwanagana okukosa ekibiina kya NRM. Akulira woofiisi ya ssentebe wa NRM mu ggwanga Hajjati Namyalo bw'abadde abakwasa ebintu ebibaweereddwa okwekulaakulanya asabye abantu bano okukozesa ebyuma ebibaweereddwa obulungi bibayambeko okwekulaakulanya. Ffe nga Office of the National Chairman kyetuva twavaayo tugamba mobilization y'okwasama ey'ebigambo ng'abantu babalonze emyaka mingi erina okukoma. Bw'avudde Nabitende yeeyongeddeyo ku kisaawe ky'e Bugembe okuggulawo empaka z'emipiira egy'amenunula nga wano abawadde emijoozi gye bayambeko okusitula ebitone byabwe. The Liberation Cup is to engage youth in sports. Is to engage youth to make sure youth does not participate in different activities, illegal activities, drug use, and even rebels or terrorism. Jacqueline Nantale, BBS Refina.